mulwadde afunyemu ka walkout, mulwadde afunyemu ka walkout agenda atubwa. Embeera nga bw'oyimiridde wali mu ddwaliro Wiizomanizo nno munnange agenda munnange wali nno nga ate asanyusa munnange ate ku bantu oba nga munnange agenda atereera mwana mulenzi munnange ate Wiizomanizo nno byengenda okubeera nga nkubuulyakokko mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleon abadde atuuka nno wali ne Scorpion Shaba esayidi kakati nno byengenda okubeera nga nkubuulyakokko mu maaso ekiri wali mu ddwaliro ate nga munnange ebitambula wali wali mu Boston munnange ate omuyimbi King Saha kw'ossa ate n'omukulu munnange ate Bobi Wine ne family ye ngenda kubeera nga mbikutuusakokko mu maaso awo kakasha nti nno video ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba pamita Jaminati sinza ku Jaminati Yugi kansooka ate munnange ate nkutegeezeko ekiri wali mu ddwaliro embeera nno bweti bwekyayimiridde era nno wali mwana mulenzi munnange ate Wiizomanizo afunyemukko kadde wali nasobola okubeera nga atambulakokko wali mpolampola wabweru mulwadde afunyemu ka walkout, mulwadde afunyemu ka walkout agenda atubwa ku ssuubi n'amaanyi ate yatukakasa wa 4 wheel ali wa 4 wheel electric drive akadde kabadde ka kiro era nga boogezaako okulaba gabadde matumbi ga kiro muganda wange wali mu katambi nga boogezaako okulaba omanyi okugulu okwo kasita obeera nga ofunyeefunyemukko munnange ate enjawulo oba olina okugukolesaakokko obuvune munnange ate busobole okugumira ddala oba busobole munnange ate okubeera nga bugenda butereera ddala esayidi kakati ndowooza ne Wiizo munnange naye kyabadde akola wali wabweru mwana mulenzi munnange ate Melody Uganda yabadde wali ku video era nga boogezaawo okulaba oba ku kamera kakati nno mwattu watambuddemukko wali ate n'asobola okubeera nga addayo wali munnange ate ku kitanda era nga wali mwana mulenzi munnange ate Chameleon bwazze awo nga boogezaawo okulaba ne mwana mulenzi munnange ate Scorpion Shaba ne basobola munnange ate omubuuzaako nga boogezaawo okulaba akatambi ako byebyo nno munnange ate ebikyali wali mu ddwaliro esayidi jjogera nti nno nakutegeeza ne nkugamba nti nno yakubanga nkutegeezako munnange ate information enaatambula esayidi eyo kati tweyongeddeyoko wali mwana mulenzi munnange ate nga sinaba kubeera nga njijjaawo mu maaso ku King Saha kansoke nkutegeezeeko nti nno jjukira nti nno omukulu Bobi Wine baali nga baatuuka gye buvuddeko emabegako ne famire ye era nga wali babadde just nga bali mu kutambulatambulamu kaawo ne muwala we naye munnange ekibadde mu katambi wabula bannange omwami Bobi Wine taggwayo abadde n'oluboozi awo munnange ate lwabadde alese wali ne muwala we nkugambye yonna gye biggwedde muganda wange sookolaba akatambi kaako. The father of Musawa, of the Musawa, and the grandmother of the Musawa, all here to witness. Yes, please. Hi, guys. Welcome to my humble abode. The father of Musawa, of the Musawa, and the grandmother of the Musawa, all here to witness. Yes, please. Hi, guys. Welcome to my humble abode. yoyo nno munnange ate omukulu Bobi Wine jjukira nti nno ebyo byonna bibadde biti nga wali munnange ate ye King Saha nga ye yakatuuka nga boogezaawo okulaba akatambi ako abadde wali atuuka akatambi kano by the way kabadde katwedinga wali ku mukuto gwa TikTok kafuuse ensonga just mu seconds video abadde yakagisaayo naye nendaba nga etambwidde ddala munnange ng'etuukidde ddala ku bantu abadde bawerako jjukira nti nebitwedinga ate tubijjayo naawe nosobola munnange ate okubiraba era nga ku sayidi y'emu mwana mulenzi ono munnange ate King Saha agenda kubeerayo wali munnange ate mu NUP Diaspora Convention esayidi wali mu Boston. Boston, wake up. Boston, wake up.
kakati nno wali nga bwongeza okulaba akatambi ako actually nkebeddeko ku wali kasooke tusomeko mu comments. Bantu bangi abakomentize munnange ku eno vidiyo wali ku mukutu ogwa TikTok nga bw'ogezaako okulaba comments ezo bwe kityo munnange ate bwe kitambudde eruuyi eyo. Bwe nti bwe nkoze ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso awo ate n'ebirala.